Amanya agange bampita Bumaali Kalule, nze Bumaali Kalule azaalibwa Mbulo Butambala, mutabani wa Akimu Kasiita, muzzukulu wa Musa Kawule Ndeesi, muzzukulu wa Ziyadi Lulaga, muzzukulu wa Muyingo. Mwanyina zibukidde ku nkya ne tuwulira ku leediyo nti Kasasiro yakoze eki yagolomose, ne balugamba nti afiiriddemu, kwe kudduka okujja wano. Tugenza okujja wano, muwala wange yansookeddeko n'agamba kojja maama abadde awonye, ate n'addayo mu nnyumba okunona abazzukulu n'abaana be. Takomyewo, abazzukulu 3 n'abaana be 4, era afiiriddeyo omwana we twakafunako omu n'abazzukulu 2. Tukyayinayo abasigaddeyo abaana 4, nga kuliko n'omusajja omunene mutabani we.
era ennaku zino yatambulako n'agendako n'akomawo naye afiiriddemu mwali. Abadde alinawo n'ekiraalo ky'entaawo n'abapangisa be emizigo 6 n'abapangisa nabo basigaliddemu mwe bali mu ttaka. Gyemiranga gino gye tuliko olwaleero luno wano Ekiteezi. Tusaba gavumenti nga bw'ekoze obusobozi bwonna okujja okutaasa era etaasize eddala etuyambe n'abasigaddeyo baveeyo kubanga bba 4 tubafunye basigadde 3 era baliridda wa Mulago. Kyembasaba amanya agange Bumaali Kalula azaalibwa mu Bulo mu Butambala. Fudde naye twakafunako 3. The manpower which is available now is not satisfactory. It cannot sustain the demand for rescuing these people. Even if someone is still alive down there, he will suffocate and die. We can only see one excavator doing the work, but when they were demolishing houses, when NEMA was demolishing people's houses, there were several excavators moving around. But now in the rescue exercise, you can see none. Only one excavator for 5 hours. Yeah, because the garbage we have here can turn into a resource, can be resourceful. For instance, can be utilized when we can manufacture garbage out of it, we can manufacture electricity out of it, and even the way it is being dumped, it should not be in the middle, it's almost in the middle of the city. So we need it, I mean, we have land which is already bought. Why is it not utilized to manage this garbage? Unfortunately, people concentrate on their political positions in KCCA instead of concentrating on working for the people and, I mean, making lives better in Kampala. You can see the potholes, you can see the insecurity due to the city not being lit, darkness at night, a lot of dust, the drainage system is poor, floods all the time, it rains. It's very, very unfortunate. People should stop concentrating on politics, but they should resort on working for their people. That's why we're very interested in taking over KCCA as the national inter-platform. It cannot sustain the demand. Nti omuntu nebandibaddewo nga wakyaliwo omuntu omulamu tasobola kuwona. Kati laba yo waliwo excavator kamu, you know, ebitongole bya environment mu kumenya abantu olaba excavator zivaayo 10 mu rescuing obulamu bw'abantu wavaayo kamu kokka ke kali wano essaawa zakayitawo 5. You know, NEMA, where are you? Ebyo bino ebitongole bandibadde babyeyazika kamagye galuwa, you know, bandibadde bavaayo kati olaba abantu baffe ababulijjo bambadde gloves okujjayo emirambo. Kati there's too much wanting. Bayingira nnyo mu politics okwera bukisa nga bali mukayana buli kiseera ani alina obuyinza ani alina kino ne beerabira gavumenti ekayana na opposition ebintu bannakampala babikooye okwera buli kiseera nga babeera mukayana ne beerabira okukolera abantu bw'ogenda mu nguudo erinnya biyitirivu bw'ogenda mu ekiro security lights ku nguudo tekuli bw'ojja gye bayiwa kasasiro bayiwa buli tebamanyi na gye bayiwa obulamu bw'abantu bugenda kusigala nga buli mu matigga bwe tunaasigalamu eyo endere y'okwerowoozaako ani afuga ani alina kino lamenting all the time ekyennyanja kifa mutwe abantu mbagambye obukulembeze bw'okuntiko bwa KCCA beerabira ebintu bye balina okukola. Tulina okuvaayo kati mu kiseera kino ne twenyanyamula ne tuyingira KCCA ne tukola ebintu bino. Kasasiro gye yasigaddewo nakatuli wane essaawa enakola kusinga nabika amayumba gano bino bize balaba enyanfa ezibadde mu kasasiro oyo babadde nga baziraba naye nga tebateekenga step. Kakati bagamba tubeera mu bulemu game fe abanuupu ebbanga lyonna naye kati bibino abantu bafa tutwala mirambo bawulidde bazimbawo babalaba
ebintu babikola babalaba naye ate ne kasasiro ne bahipinga nakati munaku ntono ojja kulaba ng'emmotoka zireetawo kasasiro waliwo ettaka eryagulibwa endundu egayaza lwaki tebakosa ttaka eryo ne balisima ne bafiringa kasasiro nsobola okukolamu ebigimusa omanyi ebintu birimu yeetaaga action so okukolamu ebigimusa eggwanga lyonna abantu balima look at the manure which is here instead of utilizing it well it is now killing people. Kasasiro asobola okuvaamu amasanyalaze. We can manufacture electricity out of this garbage. Kasasiro mu nsi ezaakulaakulana bakolamu glass, bakolamu ebintu ebyenjawulo. Kati ekyandibadde kikolebwa ssaawa eno twandibadde tetutwala mirambo, twandibadde tujjawo obugagga. Ate ne Kasasiro ono alinaanye nnyo ekibuga. Kino kiki ekifo ekisaanidde okubeera mu Kasasiro. Olabira ddala nga tewali plan. Bakayanira buyinza, bakayanira ssente. So we are fed up. That's why we want to take over KCCA leadership as soon as possible. Tukoye okubeera nga abantu boogera boogezi. Twagala kati action. We want people of action to rescue our people. Thank you.